relationship gyolimu njagala otandika ziweeyinga emikwano gyolina njagala otandika giweeyinga. Are you a liability oba oli asset? Kwagamba obamenya oba be bakumenya tandika biweeyinga. Nagamba nti njagala oyingire 221 omuntu wa wansi ng'olina ebiruubiriro olina n'engeri gy'otambuzaamu ebintu. Tandika okutambuza ebintu mu ngeri endala. Mmanyi it's going to be very hard but you must evolve. Omuntu wa wansi oteeka okweyubula. Oli mu relationships embi ezitagasa ezitakuzimba naye ng'oliyo lwaki? Because of money, because of children, because of family. Nti family yange yabanfunira. Tandika okwerowoozaako gwe ng'omuntu. Ebintu ebitagattako bireke bigende. Naddala abantu, let them go. They don't add any value. Let them be. Bw'atambula n'agenda mugambe etuuka bulungi. Okitegedde? Si accident nti abantu bano bagenda, wabula universe yennyini ebeekiraba nti awo tewakyali mulimu. Kino tekiriiko mwavu, tekiriiko mugagga. Yenna awuliriza radio phone ng'oli muntu wa wansi ng'oli ku programu eno. Njagala nkutegeeze, you have to let it go. Waliwo n'abantu be mukola nabo ku ofiisi nga yaggwako. Ekyamazima nga yaggwako. Nge wali wakatandika okukolawo wamulaba nga kwagamba yakutegeera ng'ebintu bitambula bulungi. Overtime n'agenda nga expiringa. Ate ng'ekintu ekyamu expiringa either gwe wali obikubira waggulu nnyo ng'omusukkulumyeko oba gwe kennyini wa becoming complacent n'omanyiira omulimu ate nga ye ali very aggressive. Kati n'akulaba nga gwe omumenya n'atandika okuba nga akubuzabuza gyebale kale n'anyiga next. Ali expired yo togezaako muleeta. Togezaako. Nange nina abantu benkola nabo nenga bali expired. Ate nga nakiyiga ne ngamba nti okay baba bali expired, I'm just going to be civil. Omubuuza good morning oli bulungi n'onyiga next n'ogenda ku birala. Because takyakugattako. Buli wagezaako kusemberera alina energy gyakugjamu, either akubikira, either akusaba ssente, either akukaabire, alina byakuggyako. Ali expired. Let that person go. It's not by accident nti bamuvinze. It's not by accident nti bakyakwagala. It's not by accident nti bakyakutegeera. They are expired to your dream and vision. Or gwe ng'omuntu oganye okushiftinga giya zo ez'obulamu. Kiri two-way. Kiri two-way. So omuntu wa wansi njagala okutegeeza ne bw'oba oli mu nsi ez'Ebulaaya, oba oli Dubai, oba oli Qatar, oba oli Kuwait, oba oli mu America, oba oli Japan, olina abantu abatakyakutegeera eneeka nga ne bw'obakubira essimu akugamba nga bw'ali bizi agamba kankuddira, takuddira. Ali expired on your lane naye ogaanye okiraba. Buli bw'ova mu nsi n'ogenda mu nsi endala, abantu b'osigadde okwasaganya mu myezi egisooka bagenda basalika. Bagenda basalika kati osigaza abantu batono nga banna bataano. Because those are the ones who understand your dreams and aspirations and they plug with you.